Ate go gabade maziga wali mba Mina nga Aviator ne Mina nga bawerekera omubiri gwa maama waabwe olunaku olwaleero nabyo mbikuleetedde wamu ne Brisher kash ebyobulwadde bye si birungi nabyo mbikuleetedde nga tetuneeyongera mbadde nkusaba ompere video eno ka like esobole okutambula naawe ate na subscribinga tukusaba osubscribinge osobola n'okundekera ka comment awo mu comment section oba osobola n'okunyiga akadde okubanga ofuna video zaffe buli lwe tuteekayo nga tetuneerabira basponsa baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna alina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa terere era osobola n'okumukubirako ku nnamba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakyalirako wali ku Lubaga Road ku kizimbe ekimanyikiddwa nga Access Building okumpi n'enkulungo ya Kabaka era nga bano bakulembera Dr. Senjobe Richard katweyongereyo n'amawulire gaffe. Ate go gabadde maziga meereere olunaku olwaleero nga Mina ne Aviator nga bawerekera omubiri gwa maama wa Mina era nga ba TikTok bangi balabikiddwako bambi nga bamuwerekeddeko era bangi ku bo bamugumiza ne bamusuubiza okumubeerera gy'alimu essaawa zino naawe kambikuwe obyewulirireko nga Mina bambi abyeyogerera. Matoke for tomorrow people are going to be so many. Yeah. So many. But be strong, okay? Be strong for me. Be strong. Babe. Baby, I'm strong. You know. I'm strong, but all we should do is pray for Dad. Dad is broken. Babe, Dad is broken. He looked at me and started tearing and he told me Mom would be so happy to see you, that you come back. She always said, Papa, is my daughter okay? But Dad said, you look so good. I think wherever you have been, they like you. They take care of you. Mom would be so happy to see you. And he started crying in the middle. People are there. And I just stopped. Told him, stop crying. We have to be strong, but he has failed. Ate yo embeera ya TikTok Brisher kash yo wenjogerera essaawa zino eyungula eziga oluvannyuma lw'okuba nti obulwadde bwe bambi obwa ania bulabika bwazzeemu era nga essaawa zino wetwogerera ye bambi ali mu bulumi obw'ekitalo nga we twabaleeterako emabega wano nga baakamala okumulongoosa kyandiba nti bagenda kuddamu bambi bamulongoose kubanga essaawa zino wetwogerera ye bambi ali mu bulumi naawe kambikuwe obyewulirireko nga babyogerako kubanga ye bambi tali bulungi era yeetaaga ssaala zammwe wetwogerera essaawa zino. Webalekwe kumira kuwanda boy UG tubagala nnyo mu mwenna ba followers baffe mwenna nammwe mwenna abalikinga video zaffe omukama abatukuumire. Mazima gali ndi Brisher kash tali bulungi. Era obwalabye vidiyo ye nga yeeraliikiridde bambi okukolebwako sajja leero nawulidde ennaku kubanga nalaba sajja leesooka we yamutuusa kubanga namuli kumpi erimu obulumu okukolako sajjere waneeno ku lubuto owulidde ekiwundu kiwonera emyezi okitegeera nga kirunamisana awuyita mu bulumi owulidde era mulaba nebyakola ennaku zino ku TikTok agatika bigattike takyenyeenya nnyo tali bulungi n'akamu naye waayi Brisher lwaki mukama Katonda mwana ono tabeera na mirembe n'omuwonya lumu ne kiggwa ekitegeera ekuwa omunaku tekya sigenda kulinda